Webale nnyo mulabe mulungi ekumide ku BBS Terefayina amawulire ageesigika goli mu kulaba wetwogerera kakati ffe tusize wano Kasana Luweero ku diocese ku kigo ekya St Kizito tutambudde olugendo lwaffe okuviira ddala ku makya okulujja Kakoge gye twasuze olunaku lw'eggulo okutuukira ddala wano. Enteekateeka tebadde yakusula wano, tubadde tuteekeddwa okusula ew'obulenzi naye enkuba yataataganyizza buli kimu okuviira ddala ku makya n'okutuusa ndowooza ssaawa zibadde nga ssaawa 6 ku 5 ku 6 enkuba weekeeredde naye ng'eremesezza abalamazi okuba nga batambula olugendo okulutuusa gye babadde basuubira okuba nga bajja kulutuusa olunaku olwaleero. Jjukira twageze okutuuka Kakoge mu kiro ekyakeeseza olunaku olwaleero tubadde tutambuddeko kilomita eziwerera ddala era nga tusigazzaayo kilomita 9 okuba nga tutuuka Namugongo era enteekateeka zibadde zitambulira ddala bulungi nnyo. Tugenze okutambula okuva Kakoge okutuuka wano Kasana Luweero ku diocese tutambuddeko kilomita zibadde 25 kitegeeza ku kilomita 9 ezibadde zibulayo okuba nga tutuuka Kampala nga tuba tusigazzaako kilomita ndoza nga 65 awo okuba nga tuyingira ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okuba nga tutuukira ddala Namugongo. Abalamazi bonna bali mu mbeera nnungi tutambulira ddala bulungi nnyo okutwalizaamu naye akakubakubako katutawaanyiza ddala era ne wenjogera kakati kakava okufuuyirira ate ne wano kennyini kalinga akaagala okuddamu okutonya ate enteekateeka zonna zibe nga zitambula naye tukyali mu shape tukyali mu mbeera nnungi nnyo tukyatambulira ddala bulungi nnyo tetunaba kufuna buzibu bwonna ng'oggyeeko ekyembeera y'obudde ate mulimu abakuliridde mu myaka mulimu abavubuka mulimu abato kati buli omu embeera emukwatako lulwe naddala ey'obudde naye nga tutambulira ddala bulungi gye tukomye okuba nga tuyingira Buganda oba nga tuyingira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuviira ddala eri mu West Nile gye twali okuba nga tuyingira wano mu Kampala oba nga tuyingira mu bitundu ebisemberedde Kampala. Omukwano gwo gweyongedde okuva mu bantu buli omu agenda asiibula abalamazi okubazaamu amaanyi n'okubalaga omukwano n'okubakubira ku nduulu basobole okulabika nga batambula olugendo lwabwe bulungi nnyo okutwaliza awamu. Tulina be tusanze ne batuwerekera nako okutujja mu bitundu gye bawangaalira okututwala mu bitundu ebirala oba ebitundu ebiddako okugeza tugenze okutuuka eri wansi Kasaala wansi ng'ogenda kuyingira Kasaana. Tulina abavubuka be tusanze n'abakyala batuwerekeddeko ne bazzaamu abalabazi amaanyi okutuukira ddala we batuuse wano enteekateeka zonna ne ziba nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Jjukira n'ababooda abaatwegattako we twali tuva ndooza Kigumba ne batwegattako okututambuza okutusalizaamu ddala okututuusa we twali tuteekeddwa okusula. So byembeera bwetu tuyimiridde nga bwe nakutegeezezza nti abakulembeze ku mulundi guno kati bazzeemu okutwegattako batambula naffe bulungi nnyo. Nzijukira olwali olunaku lw'eggulo twabadde tuli n'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Nebbi ate waliwo n'omukulembeze omulala gwe bayita Alyeko naye gwe tutambula naye agezaako okulaba nti embeera gikwasaganya bulungi nnyo. Ebirabo byo ebibaweebwa ku makubo ag'enjawulo gye tutambulira ababiterekera babigabanira wakati babigabanira wamu bonna naddala ekituuka ku ssente bazisonda kasa bamala okuzibawa ku makubo ekawungeezi wabaawo wajja nazisolooza ate ne baba nga bazikolamu ekintu ekibagatta bonna awamu nga abalamazi mu nteekateeka zonna ne ziba nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Tusuubira nti Sande weenaatuukira oba ku Sande singa enteekateeka zonna zitambula bulungi ku Sande tujja kuba tuli Matugga ate we tutuuke Matugga tuba tutuuse kuba oluva Matugga olugendo luddako luba lutwala butereevu nnyo paka gye bagenda okuwummulira. Baali bateekeddwa okusinziira ku bategeesa abali Namugongo baali basabye tutuuke mu nnaku z'omwezi eyo nga 3 naye ate Bishop w'essaza Irene Nebbi Raphael Wakoraki n'asaba abantu be batuuke nga bukyali batuuke mu 27 28 bawummule kye basobozesa okuba nga beetaba mu bitambiro by'emmisa byonna ebinaabeerayo ku lunaku luli olwanga 3 nga bonna balamu bulungi nnyo nga bali fit ate nga bazzeemu n'amaanyi. Jjukira engeri gye tutambula nga bayimba engeri gye tutambula nga abezzaamu amaanyi abamu amaloboozi gatandise n'okusaakaala. So Bishop w'essaza Irene Nebbi yalaba nga kyamagezi nnyo okulaba nti abantu bano batambula batuuke ng'obudde bukyali bawummule ate kibasobozesa okuba nti olunaku luli mulinda lugenda okutuuka nga balamu bulungi nnyo nga buli kigenda mu maaso bakitegeera. Yeyo empeera gye tulimu mu kadde kano nga ku Sande tusuubira okuba nga tujja kuba tuli Matugga singa buli kimu kitambulira ddala bulungi. Kilomita 438 ze twatandika nazo sabbiiti ewedde tutambuddeko kilomita kakati tuli mu 3+ tusigazzaako kilomita 65 zokka okuba nga tuyingira Kampala. Yeyo embeera nga bwerinze Hasifu Ssekiwunga ebisingako awo tujja kutuusaako ku makya mu programu ez'enjawulo ate ne ku ssaawa mu mawulire gamboozi enkya ne ku ssaawa 4 mu mawulire ageesigika. Ndire Davis Muhumuza saako ne Musoke Richard buli kimu tukikwasaganya nkomyewo gy'oli. Webale nnyo webalire ddala otukoze